yabange okimanyi nti mu cycle yaffe mulimu ebiraga nti weetaaga okubeera n'omwami wo ye mwami gwe kikwetaagisa okumanya cycle ya mukyala wo kubanga mu nnaku ezo ez'omwezi ennaku 24 paka ku nnaku 28 tulinamu ennaku omukyala wabeeranga mulungi okubeera naye abafumbo ng'omubiri mwetaavu ng'omubiri guli ready nga ebiguliko byonna byetaaga okubeera naawe ate na munnange ennaku ezo kankubule teziba nnyingi zitera n'obutasukka lunaku lumu abakyala balina olunaku lumu lwe beetaaga ng'ensolo bwe ziri nti ente esala n'omukyala ng'omuntu omanyi twerabira nnyo nti tuli nsolo mwana watu tuli nsolo we are the primary tuli nsolo ddala omukyala wo mwami gwe ali mukundaba so omukyala gwe weegabira wabula tuli ku mukyala wo gwe baakuwa halaali alina ku mubiri gwe ebiraga nti singa olwaliro tebwegatta naye oba ogenda kufiirwa naye aba agenda kufiirwa abanoonya abaana tulina obudde ejji we libeererawo tulina obudde ejji we liviira mu kifo we lirina okufuuka omwana tulina obudde ejji we lifiira so kyetaagisa omwami okumanya menstrual cycle ya mukyala we motigo tokimanyi nti menstrual cycle etambulira ku myezi gino era gye tumanyi January, February, March, April abange omukyala we ali regular oba ali irregular omukyala we alina kunaaba ddi so that oleme kumugambako aleme kugamba nze sinnaba kunaaba sinnatukula ofuddeyo okumanya mukyala we atukula ddi so twesanga nga obudde buno Allah nga bwe yabutugerekera kuba yabala biro na misana ye teyateekako nnyo gino ffe twateekawo hijira ffe twateekawo Gregorian ye Allah abala biro na misana yamanyi yali ku mwaka ki naye yabala biro na misana kati obudde buno bw'okimanyi nti obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana bwawula era omuntu alina engeri gya reactinga mu budde obw'emisana alina byatasobola kukola misana ate ng'asobola okubikola ekiro so tukugamba mukama waffe can you go out and get a diary buli muntu atulaba olwaleero can you send a message to your friend omugambe nti hey go and get a diary 2023 tutandike okuplanning omwaka gwaffe fenno gye tuwangaleyo twatandise twawandiise dda goals zaffe eza January wakati wo n'omwami wo biki bye mwagala okukola mu ababiri wakati wo n'omuntu oyo gw'operereza gw'oyagala okuwasa omwezi guno mulina kubanga mumaliriza ki mwaplaninze omwaka ogulira nti mu January tujja kuba tumaze okulaba ssenga nti bw'oyitawo emyezi 2 ssenga tusuubira ajja kuba tutte ebbaluwa yaffe mu myezi 3 tujja kuba tukoze ennika gwe tokimanyi nti ebyo ebintu babimapinga ku kalenda ne tusobola okuba nga tubikoleranga ne tubikola nga biteredde bulungi bw'oba oyagala omukolo nga guli mu myezi 6 mu maaso bajeti yo ng'eri mu miliyoni 50 kisoboka okufuna miliyoni ezo 50 mu myezi 6 olinako mmeka bakusasula mmeka wetaaga okusinkana abantu bameka ye abantu sente bagenda zikuwa buli ddi emyezi 6 oli bw'aba bakugambye buli mwezi end of month onoba osobola okuba nga sente ezo zifunye emiliyoni 50 abaffe gw'okimanyi nti tuddeyoko katono ku mukyala okimanyi nti omukyala bw'aba agenze mu period ze mu nnaku ezo ez'omwezi ogwo alina muudu ziwe zikyukira okimanyi nti osobola okuba nga oyogera nange nga mpoomerera kati ne buwungera ng'ate envuma buvumi muyina lwe mutegeera nti kati omuntu yabadde akuyita baby abadde akuyita sweet abadde akuyita ani ate nkya n'akuyita embwa bw'okimanyi kisobola okuba nga kiva ku kuba nti alina ebitambula n'ennaku z'omwezi ebiri mu bulamu bwe oba mu mubiri gwe nga bye bimu